kafuma katwa muyingidde 225 muyingidde agamba atyo mulungi atwala ku Celebrity Track ne Rock FM www.rockfmug.com chokola kyamaanyi nnyo the best online radio oli nange Divorce waliwo omukyala ali mu America yangambye mbusimanya Divorce wabo yogera ku radio dobozi oli mpomera takikola mugenda kundeetera ebizibu mugenda ekisookera ddala bwe musigala nga mumpaniriza bwe mutyo ebizibu byenjolekedde mu maaso awo bingi nnyo ddala olunaku olwaleero ne musajja wange twasemba okubeera wano twali tugenda mu Valentine si bwe kiri tugenda mu Valentine abandi twayo emboozi y'abawala ababbi abantu nobasibira entanda kati era n'olwaleero tukomyewo bingi bye tugenda okuba nga tuwayamukko ensonga twazikyusizaamu kati tuli ku mutimbagano eno tu recordinga ku Celebrity Track neri ku radio ata bali ku Rock FM nga bawuliriza olunaku olwaleero soko buze kuba tulaba amanya Asafu nawulira mulindwa ngimanya gange amatongole nga nsanyuse era okuddamu okubeera nga nkyaziddwa ku Celebrity Track ne Rock FM yes olunaku olwaleero tuzze abantu okuddamu okubongera obukodyo obulala omanye omulembe guno tugenda buli lunaku olujja waliwo obuyaayo obupya obuzuuka n'enneeyisa ey'enjawulo ebeerawo so abantu baffe tulina okusigala nga tubakuumira mu kumanya weewaawo omukulu wuuyo gwe nayo nnaku olwaleero Asafu nga tunabagenda wala waliwo omuvubuka kimanyi wamulabyeko ku TikTok okwo yabadde ayogera ebigambo bingi nnyo simanyi abaganda biki omanyi kati ensonga lwaki naye kankufuna olwaleero tulabe oluusi bagamba nti buli munyankole agerako okulabika nti bavumirira Obuganda waliwo abavaayo nga bavumaganya tribe yammwe ng'abanyankole olwaleero nengamba soke twogereko ku ekyo omuvubuka ono bamuyita ye Kempaka ali ku TikTok okwo ayogera nnyo ebintu bingi nnyo ayogera avumirira kino avumirira kiri wamulabye ebigambo by'omuvubuka oyo oyinza bitaminga otya siri mwogezi w'abanyankole naye nzikirizibwa okwogera ku nsonga ekwata ku banyankole kubanga nzaalibwa mu maka g'omwami Kamuhese Ntungamo mu Kajala mu Ihunga Sub County nasomera primary mu Ankole secondary n'enjimala high school n'enjimala mu Ankole Olunyankole ndumanyi lulimi lwange olw'obuzaayirwano lwa kitange ne mange naye nina ekintu kyenjagala otereeza ffe Ntungamo nze gye nzaalibwa disitulikiti yange y'Entungamo tuliraanye Rwanda era okuva ewaffe ewaka okutuuka ku booda y'e Rwanda wa bodaboda kutwalira 10,400 so Abanyarwanda n'Abanyankole Olunyarwanda tuluyiga ng'olulimi n'Abanyarwanda abali eri abasala ne bajja eno n'obayiga Olunyankole ng'olulimi so ne kibeera ng'ate Abanyarwanda olw'okuba nti wano Uganda ateewo embeera nnungiko byenfuna mu bulamu bwa bulijjo n'emirembe giri wano baate bajja ne basala ne bayingira zisembabule ne bayingira zikyenkwazi ngoma wa basaasaana mu Uganda wano naye olulimi olwangu olw'Abanyarwanda okuyiga era okufiitingamu lubeera Lunyankole Kempaka nze nga bwe mumanyi nga bwe mulaba si Munyankole ono Kempaka si Munyankole Olunyankole yayiga luyige nga bwe ndi wano esawa yakakati nga njogera Oluganda Olunyankole Olukyoli n'Oluzungu n'ennimi endala zonna nnimi omuntu yenna lw'osobola okuyiga tekikufuula nannyini lulimi kakati tetwagala abatuwuliriza bategeere nti Abanyankole si bantu bampisa mbi agagayisa ag'okwambalira abakulembeze okuvuma abakulembeze b'ennono gali mu bali g'otunuulira omusajja oyo akatwe otunuulira Kempaka nga akatwe kamulinga olusenene kati g'okasubiramu akatwe bwe kati okubanga kalimu amagezi omuntu alina amagezi tasobola kukeera ku makya n'ayambalira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka ayaniriza wano amawanga gonna kubanga tukkiriza nti enkulaakulana ne civilization bisinga wano ewa Ssaabasajja era omuntu yenna mu Uganda ne bw'olibeera mugezi otya bw'otalinnyako ku ttaka lya Ssaabasajja okutegeerako okusigala kwa kiboggwe ontegedde bulungi tulekerawo okuwa abantu obudde oba Kempaka eri mu nsiko gy'abeera gye recordingira video omulaba atunulanga atanalya
tuli wana abasajja abamagezi tudiscussing omuntu omusirusiru bwatyo kyogamba mu bufunze ono muvubuka Kempaka ye Kempaka simanyi munyarwanda si munyankole mulekere omutekako ekyobunyankole munyarwanda naye mwenyini akyeyogerera ono Kempaka si munyankole munyarwanda kiri mu ndabikaye ne mu lulimi lwakozesa okirala olunyankole mwe temulumanyi muganda nange divorce omuntu nze omunyankole omuntu bwayogera njolo okumata ono munyarwanda ono munyankole ono mukiga ono muhororo mbawula negwa tali na nyini lulimi gwe buli kigambo ekyefaananyiza olunyankole ko olunyankole amawanga gano ageetolodde ankole bakiga bahororo banyarwanda bawukana bebeera boogera olunyankole lwabwe lwawukana mu accent ontegedde bulungi era omunyankole muye namuwa eggwanga mwakola ki agati awo n'omukiga however bawuliziganya olulimi lwe lumu ne wagamba nti kwate peni buli omu awandike ku wansi buli omu awandike ekigambo kye kimu naye munjatula mukigambira nti ono si waffe however Museveni yateeka wano eddembe bajjawo okusosola mu mawanga anti tukyagala kubanga kikuuma ensi okubeera nga ffenna tulivinga nga bannayuganda so tugamba nti buli muntu yenna ayogera olunyankole waddembe okwetuma obunyankole newe kijja mu kusiiwuuka empisa tukuzaayo gy'ova wano mujja kunsonyiwa abatuuliriza ne muganda wange Gravity ajja kunsonyiwa Gravity bwe yayimbako oluyimba ano Buganda lwe yatwala nti lwe mu Buganda owekitiibwa Katikkiro yavaayo n'agamba ensi nti yadde ayimba Oluganda naye ayina gy'ava ffe mu Buganda tetuyisa bwe tuti so ennimi n'obuwangwa bo owuninga ekirungi tebo owuninga kibi so naffe tuddisa owuninga enneeyisa ya Kempaka ng'abanyankole mu mwamwevu si wammwe tetuli na munyankole asobola kuyimirira neeteeka mu kamera y'essimu ye ne recording ebigambo eby'ekibogwe eby'ekisirusiru eby'obucyumba tuutu ebifaanagana bwe bityo abasinga weewaawo nga bw'ogambye nti abamu bavumaganya tribe yamwe ng'abanyankole abanyankole mwaniriza abantu bangi mwina abantu abava e Kasese mwina bava mu bitundu ebyenjawulo naye baadoptinga mangu enneeyisa yammwe n'olulimi lwammwe kati nga mmwe wakati nga social media ennaku zino yefuuse entabaluganda y'abantu oba egatta abantu abangi nga mmwe abanyankole nga gwe omunyankole omwana omunyankole wakati ng'erinnya lyammwe ebivuŋŋanyizibwa mu Buganda olw'ebikolwa eby'omuvubuka ono tuyinza kukola tutya mu mbeera efaananidde awo kakati kyova olabeera abanyankole basinze obungi mu kuvaayo mu kuvumaganya ekigenda mu maaso be basinze era ne kakati ndi wano okwongera okuvumirira nti ekyo kikolwa kikyamu era tetugenda kukkiriza by the way wano kati ze ndi ghetto youth wano mu ghetto tulina enkola gye tuyita entandaalo bwe gisanga mu ghetto za wano ne ngamba nti bano abaana ababeera mu ghetto tebabeera nga banyankole kuba enkola eyeffe waffe eruddeyo entandaalo erudde mu ankole era omwana nga Kempaka tumutegeeza nti bw'onoddamu okwetuma obunyankole nga bw'ovuma abantu mikwano gy'abanyankole abantu abalya n'abanyankole ku swana emu abatulabiridde be tulabiridde entandaalo tujja gikuyitira ojja gituulako tujja kusosola Kempaka n'ekika kye yes campaign tujja jambala n'abamuzaala n'abamuyinako oluganda tujja basosola tetugenda kukkiriza kutunulira muntu akozesa gwanga ly'abantu ab'empisa okulyambaza ekikolimo ekitali kyabwe ekikolimo ekyokukwata eggwanga okulikubaganya n'eggwanga kikolimo kinene byebintu ebibaddewo wano genda mu South Africa wabaddeyo ezo civil wars nga ziva ku muntu omumba tutunga woraba oyo omwana ontegedde bulungi ekirala bw'aba yasobola ogenda n'agula akasimu addeyo n'okusoma asome kuba kati bw'aba nga amanyi okulikoodinga naye tamanyi kusengeja addeyo asome nti bw'ofuna essimu ebigambo bino bisengeja ekiyita ku mpewo nekyoyogerera ewammwe ku lusaniya ng'olya ne baganda bo taleeta busosoze na buwumba tuutu bwe waabwe kubukuba nsi kulowoolesa nsi nti eggwanga lyonna ery'abanyankole oba bakiga oba baliraanya amawanga ago ffenna tuli bawumba tuutu ekyo takikola mwankole tetulinayo muntu wamba bwe zityo eziriwa omuntu n'abeera n'oluba nga lulinga jambiya bwotunuyira omwana oyo oluba nze namutunuyire nga oluba baali balwayambisa mu kutema nku luba kikaki olulwayine
Mubanyankole temulina oluba bwe luti. Teriyo oluba bwe luti oluba kika kyolwo. Munaba n'oluba nga lulinga jambiya. Kama batere ku screen nga boyogera. Omukulu gwe mulabawo ku screen. Yo mukulu. Gwe mutunuulire oluba lumulinga jambiya. Kati gwe omutwe ogusubiramu ki? Ogwo omutwe ogusubiramu ki? Naye nga kye tubasaba mu byonna Kempaka oli musajja Munyarwanda. Ensi ekimanyi okimanyi nekikakyo bakola ki n'olulimi olunyarwanda lwe lulimi lwo olw'obuzaaliranwa bw'obanga oyagala kukola statement ez'ekigwaddalu ezifaananyiza bwe zityo zize mu lulimi lwo yogera ng'oyita mu lulimi lwammwe yitira ddala mu lulimi lwammwe bamanye nti Omunyarwanda Kempaka yafumye Ssaabasajja wa Buganda ekyo kive mu ddiiro tetwandibitegedde bw'ayita mu lulimi twandibitegedde anti kati balekerawo okukozesa ennimi z'abantu n'okwambala amawanga agatali gaabwe okugakozesa okusiga obukyayi kubanga mazima gali nti wonna gy'oyita abantu banyiivu ku Banyankole Abanyankole mwatandiise okulu era mwatandise era ebyo twabimanyanga mu b'engulu naye kaddamu mwalumbye Obuganda ninga n'otunuulira gwe batwesibyako eyalumbye Obuganda oyo oluba lumulinga akato kamulinga ka Luseenene ono yafumaganya ankole yonna ng'afumaganya ankole yonna akakatwe basajja abagezigezi abava mu ankole akatwe kalinga ka Lusere gwe mulabe oluba inchi 19 ono oluba namwe mulweganye lulwo lulabe oluba lulwo otekako olulaawo inchi 19 luba lumu omukulu yoyo mutunuulire oluba mutunuulire si Munyankole kasiwuufu Munyankole omusiiwufu bwatyo gw'omugjawa kasiwuufu karabe kati okyewuunyisa wakonako kasanga ew'omuntu mukanonye muwala we oyo najja ewaffe mbooko emulya n'abazze nabo nga bwafaanana tosobola kuzunga n'olwo oluba bwe lutyo n'otandika okuvuma abantu bw'otyo twagala buli muntu abeere muleeni ye nga tuvudde mu byolwali ebyaki tetusobola kuwangaala n'abantu bangeri ng'eyo ate obumbatuufu buno bugenze bweyongera kakubuulire muganda wange divorce waliwo omuwala mukwano gwange babeera kyanje eyo bakolera ddala emize emibi bawala Banyarwanda mikwano gyaffe Obunyarwanda si kivumo Obunyankole si kivumo Obuganda si kivumo mawanga naye mubaamu ewaffe tulina olugero nti omuwala omu bw'afuna olubuto olutali lwa maka ku kyalo afumaganya omutala gonna kakati bano abaana bagenda babeera mu bwamalaaya abalenzi obalaba kati batandise okwambalira abantu n'okuvuma ensi bawala be bazaalibwa nabo bali kyanja bali mu bwamalaaya onfuna bulungi so tetusobola kukkiriza mu mbeera emu oba endala okutambula n'abantu ng'abo tubasaba era baagala kwetuma Abanyankole nga bwe bakikola beetuma Obunyankole naye nga bakola empisa okitegedde bulungi kyenjogera kakati Asafu Luganda version yo tugimaliriza njagala ng'oyita mu Lunyankole ogambire aba bakutuleba aha ekishaha eki Celebrity Track na Rock FM obagambire aha mico ya this boy bamweta Kempaka bakichengeje abantu gamba Uganda because abenavumaganya n'Abanyankole bakyetegereza ekitwaza gambaho n'ekyabanyankole okubanga erizoba ne bajumura okuba omusigazi omwarugirewe yatandika okuvumaganya Abanyankole kuma Buganda so anyenda oreba mu kamera aho tubanzo obagambire emico y'omusigazi ogwo omusigazi ogwo ngokunanisha obora barukuru Uganda omusigazi emico etiyankole ankole tuyina obuhangwa tuyina emico eyankole omwankole omwana nk'ogwo Kempaka ogwoyina omushaya gutyo kwakola ekintu nk'ekyakyalo nango abazeeyi bakunganya gwe bamugaramiza mu kyalo kyona bamuteera emboko n'abaana abato bareeberaho bitaabwa obufa mutima obwatahira ate mu Banyankole omwe ebintu nibabireeba bureeba kandi ekindi emico egyo tiy'Abanyankole Kempaka n'Omunyarwanda timunyankole nakimanyiyo genda ogobere content we n'Omunyankole n'onyina akyegambira ku n'Omunyankole n'agamba Olunyankole ndwo olulimi lw'obuzaarwa
n'umunyarwanda nirwo rurimi rw'obuzarwa agenda kore content w'ekike cyo mu runyarwanda abantu bamwita politique bagenga umunyarwanda ajumire kabaka tenda munyankore arikubasa kwemera itwe nk'abanyankore tuhereza kabaka munonga ekitendisa munonga abo kuba atureberere abaryo mu bukurembeze abakumiri kabaka n'umuntu arikumendagano wantegereza omuntu arikumendagano nakabonero kamwe kakwereka bumwe na nukwitegereza to kubasa kuzamuntu atyo kandi ari mu kurembeza arikurembera millions of people ukatandika kumujuma so kempaka nishaba abanyankore bona barije bajumirira ikintu echo ama radio ama TV ba YouTubers TikTok kabana ba TikTok kunde biro kubagireba bakamwosya nishaba twena abanyankore turijeyo tuyihaka no mutsigazogo kuba turi kumanya tumunyankore nekikacete abanyankore na family t'abanyankore abanyankore tibine mico yetyo yes ekinkeche cyo musigazogo cyakora kempaka how does it affect your tribe nk'abanyankore nicho affecting abo kuba divorce yes nyonko umuntu nikoraga n'abaganda munonga omirimo yindukora buri kimwe n'abakaza bagana n'ubucwire mbo tuyino mu maka wantegereza nyendo sasiro umuntu ayino mukazi owe mamba ariyo bareba TV omukaza kuzarira abana no muganda arho munyankora ari ya TV najuma abaganda yo no wakureberire no wakwire budukimo no wakwire obutsinje omuganda ninga no kotara mu buganda abanyankore bari go mwankore ntunga mutwineyo ecyarumba cyetanya munuka nyamunuka yes nyamunuka nesi y'abaganda bamutaza kaferi niyo bakutsibuka tuyine bakawuchize very rich man aritunga bako no muganda very rich man ari shomero marita West End High School nyamunuka we very big school actually one of the biggest mixed schools in Tungamo no muganda people making businesses abaganda bakora business bo mwankore abanyankore bari go mu buganda bagigahiri wantegereza so kuturabe tu embracingire nti omuchago muntu ngubasa kwa kuryo mwankore ningo go munyankore kuryo mu buganda abana bo barikeraho kureta okubagana abo kona arunda ka video mushitwa maraho bwire nanda trending nanda ka video ya trending bamugambeho manu twenda ngo atsitamise mishaye jahansi arekeraho kujumiza abanyankore okay ensonga muzulide bulungi abatugoberera ku Celebrity Track ne Crook FM ensonga muzulide bulungi asaf batugwaganye ndoza abasinga mwavuddeyo naddala kati esaawa zino abaganda bakamba kaso tukwatira ku kabaka chetuliko batufu kesaawa zino era tubadde chovolance nkulesi oyogere baleme kugamba nti omuntu ono gwe musindika amanye saawa zino uliaga abanyankole batukola kimu abanyankole tebamumanyi si munyankole sina wa mugaso mwankolo oyo mwana okay oyo mwana sikiwani ne bwafa soro funa bazise nkaga pozi nga bazezikira ku kitawe si wa mugaso nti afudde si wa mugaso kiri awo nti celebrity wafa afudde si wa mugaso si celebu kati serebuwa yiwa ebyo bintu nabyo muroza abanyankole babirika ebyo ebifitu biwa attention abanyankole babiriko oyo mwana bana kwambara ku ngato ya mitwaro 8 oyo mwete mutulirayo kyakubera celebu oyo akyayambara saati zo mbutale buli obwo mburo oyo tayina nabazisinkaga tabayina mbuzi nga bazazikira ko family ye tayina mwe muwo obudde nti abenganda bazze kumwerekera abenganda bayina kati tayina kyali oyo tayina de kansara wa kukyala va ku mirimu gye kujja muzika nga yafudde mwe muwa attention segeza kati naffe tumwesonyi waffe si wa mugaso simanyi lwaki abantu bamuwadde obudde tayina makulu gayina esimu akosa tekino kwasinzira okuna na mweta omukulu tani wange oyina simu kigo tekino ayina pop nga ya muganda waffe wano ndozola jakozesa bebamu kati goli ku muntu ali eri mu nsiko eri munda eri ali mu farm omuntu emutali muyiyeza kitaawe nezekika ali ku muggogo yetemera mu nsiko awo kwatudde ali kutekera emitwalo 4 oli mu America oli mu Buganda wano oli mu office yo oli ku business ng'ekikopo kyonyweramu obuugi ku mulimu kya mitwalo 5 oli ku musiro omuwa obudde katulinde ebinagenda mu maaso naye nga ensonga bwe zitwe ziri oyo enviira kyazisalisa kulipa
aliwa oyo kempaka baleka mubatereko mutekeko ensi mulabe eyo kulipa yesala bwetyo kokigoga kulipa togimanyi yesala bwetyo eyo kulipa enviri ozimanyi eyo kulipa bamusalira ku butebe buli eri bumukotuula bulungi bumwasa jjute obutegedde kati ngolikoyo omusiru atula ku mwasa jjute ne bamusalira wa kulipa katulikoyo tudibating nedda si debate naye tubadde tutereeza ebiseera ebisinga your tribe abantu bagitwala bubi wakati mu kaseera nga kano nga ensi ababuli anyigirizibwa ayagala tunulira ate tribe yamu kubanga bye bali mu buyinza okitegedde of which nze sijja kwogera okuba nti mama wange munyankole kiso buli kaseera nsiba kati ndozo tegedde ndinawo oli omukwagosebwa wama munyankole tata omuganda kati tata watudde ne mama baraba TV nga kuliko kempaka awemula nga awemula obuganda obwawasa maama wo ne bumulabirira ne bakuzaala n'okula kati ng'atudda ku oyo asaana luyi olina engalo ezimalayo olubalu naye kati olwo oluba bannaye omwana ayina oluba oluba kika ki olwo okay ku Celebrity Track Extra UG kwe tuli olunaku olwaleero ensonga muziwulidde bulungi asafu twabadde mu Easter waliwo akatambike nalabye omanyi gwotera okubeera mu violence naawe waliwo akatambike nalabye ng'omukyala ayira bbaawa amazzi amugamba bakazi banange basajja babagulidde ebyokulya baguze ennyama oli wano mbuliri wezinze lwaki yagenze wa kitaawe n'amugulira kitaawe si musajja omanyi kati abakazi balina obuzibu muganda wange otwali tugenda mubanitaine wano nannyonnyola abasajja era nakati ndowooza mbaddiremu si buli mukazi ntasaana kubeera mufumbo ffe tuddira abakazi asaana okulyako ali n'omuteeka mu makaago nga wakulya buli kubanga omanyi waliwo ebintu bino mwe mubiraba ng'ebyaleero emirembe emyaka egisuka mu 10 emabega abasajja baali wano ba Solomon nga alina abakazi 3 alina concubines 7 ontegedde bulungi bakoncubine be baliwa nti bw'olyako n'omuta ne divorce wamusanga n'alyako obulamu ne bukola ki ne butambula katonda abakazi be batyo yabateeka mu nsi mwe bali kati kyetaaga omusajja omugezi okumanya mukazi kyabeera mu maka nze omukazi tasobola kunjiira mazzi nkikubulirira wano divorce kisoboka nti kubanga atuuka ewaabwe ne tato namwegaana naga this is not my daughter tasobola mukazi kunjiira mazzi ekirala omusingi omusajja gwosimbirako amakaago mukulu abasajja bazimba omusingi ntunulira mu kibuga wano wetuwangayira wano e Kampala divorce omwana nakunyumiza emboozi mutera bachaza nembala olusi ku Celebrity Track kuno omwana nga nyumya emboozi nti simanya nze omusajja talina sente kwe kasoosanga omuwala anyumyeza emboozi z'ekisiru bw'aba akuwaddeko muweeyo kuba wuyo anoonya ki ayagala sente muweeyo mutagende tomenyeka togenda mu biwanvu fena tukimanyi nti obulamu butambuzi bwa sente era divorce ogenda kukwana omuwala ng'oli sure nti kyemisana okiyina transport n'omuwa omuyina naye bwakulaga mu bigambo 3 bina nti akulembeza sente ate abakulembeza sente n'okuzina tebaziyina nze ntola tunulira kanatulidde oyo omukazi ayira omusajja amazzi ng'omukazi omulala munaku nga munaku newaka ewaabwe baleka banaku talina gyaddukira naye ayagala byalema kitaawe okukola byonna omusajja ono akole ki abitaking over tekijja kusoboka njagala kugamba abaana abawala nti mufulume mukole go out and hustle a home is a home omwana omulenzi oyo akuwasiza kitaawe akulabiridde emyaka 25 omusajja ono akuwasiza asobola okubeera naawe emyaka 8 ani asinga okuowninga omusajja ono yasinga okuowninga ontegedde bulungi so nga tonaba kutunuulira nyama ya Christmas first oka weebuuze bizibu ki ebirala ebyabaddewo ewaka enyama ya Easter ya 5,000 ye omukazi atasobola kuba na 5,000 aba waaki ewaka aba akyakolawo ki aba alina mugaso ki nga tasobola 5,000 ati nkunnyonnyola that is bitter truth omukazi atasobola kugula nyama ya 5,000 ku Easter nga ate totunulidde na busobozi bawo bwayina kuba bamufumbirwa omulaba nti obusobozi bwe buva wano butuuka wano ontegedde bulungi
bwoba asanze divorce ebbali n'akukwana n'akuwaayo 5 yakwetegekedde si bwati obwazigaba bulijjo naye yagenza okuyita ng'alina wakubye kadiiru ng'etaano agiina naye genda omufumbirwemu otegeere nti era ku Easter ne divorce asobola otuuka nabanga talinaawo sente zigula nnyama onoogenda ozunga pakadi so bannyinaffe batereere aleme kwegeraageranya n'abafumbo abalala mu maka abalala tewegeraageranya na mufumbo mulala buli omu alina omukisa gwe ate ekirala divorce nze ekintu kye nayiga ku site kuno saakola ennyo nti yafuna ennyo abaana bazukuka bwe butika tuli wano tuli kukola show eno ziri mu saa 8 waliwo omuntu ng'essaawa zino tanalowooza ku kyakuzuukuka ng'ali mu buliri ine ng'asula mu apartment ya $2.5 agenda zukuka 9 ate yeebaka 4 ez'ekiro oba 5 ate era bw'azukuka ku 9 yeetegeka kugenda kumaliza kadiiru kaba kadakiika 3 ng'afuna sente zo z'okolera omwezi diri ya dakika 3 yes yafuna sente gwe zonoonyeza omwezi nga yazifunye mu dakiika aga kati omuwala bw'atunuulira boyfriend we ng'akeera 12 mu owino n'atunuulira neighbor ewaka afuluma osaawa 9 nga neighbor ali bulungi okusinga boyfriend ayagala kubageraageranya omukisa tegwenkanankana nawe omuwala kyovola ffe twagala bawala bayaayi omuwala fuluma nawe noonya ddiiru giretere boyfriend wo kati asafu gwa ku ddiiru gwa ku divorce ng'alina byagatta gyonyonyole boyfriend nti wayi divorce alina byagatta bwe negenda omugabe bwenayogeddemu naye musetinge boyfriend afunemu akakada kateeke wano awo olyoka omugambe towaye enviiri no ziba zabiri ne tolina kyogattako ate osabiriza waliwo akatambi ke nalabye akalala ku internet naye ngenda kazannyamuko wano eno ng'omuwala alina omulenzi bwe naye omuwala mbu yagenze yafulumyemu ewaka n'atagamba mulenzi we yakomyewo zaadde essaawa oba 8 za kiro ze zamukomezaawo omuwala ng'akomawo wa mulenzi 8 gwa kiro ng'avaawo nindako ngenda okay ng'ava omuwala boyfriend yamubuuziza ovaawo n'amugamba nva ku kapate n'emikwano gyange ddoboozi ligenda yitawa kandiise wano okay njagala soke tukawulirize Asaf omukazi gwova dada mukazi gwova abasawa zino Madeva ne sister wange tukapati n'okusirika kwange otandise okuyisaamu amaaso ndabika bwe nsirika omanyira bumanyizi ndaba oyambadde kapate kiko oyambadde bwe biti laba polisi genda osuleyo nagwe nemeredde onemeredde ate va mu nyumba eva mu miryango gy'abantu Asaf ensonga ziwulidde akati muganda wange divorce emyaka nga 7 egiyise nasinkana omuwala mu kibuga Kampala ali muwala Musoga sijja kwogera linnya lye kuba abantu bamumanyi omuwala oyo nenjagala naye akaseera akawera omuwala oyo ne tukola program tukole business yali asomye fashion nanga waliwo munne gwabadde akolera naye akaduuka akatunda buno obuduuka bw'engoye omanyi divorce abawala
98 ku 100 abali mu boutique tebatunda ngoye batunda bamalaya wanji abawala 98 ku 10 bora ba boutique balina boutique 98 ku 10 tebatunda ngoye ababiri be baliwo ku business 98 bamalaya kakati omwalo oli bwe tukola business nabeerawo nga ina banne ku silver card okwo ebbali walingawo looya yali amukwana kati ze saamanya looya nali mumanyi mukwano gwaffe kati nga akwana omuwala natuuka ekiseera nga ne ku kizimbe omuwala kwakolera tebakyamanyi nti ndi boyfriend nga kati looya gwe bamanyi naye ng'omuwala oyo buli lwaggula akomawo ewange nga maama wakubira ne ku simu n'asabira essaala naye ekiseera kyatuuka olunaku lwe namanya lwe nafuna information bwe nagenda n'obusungu buli ng'omuwala yasuze mu looja embaale n'omusajja bwe nagenda n'obusungu buli ku kizimbe abaali bamanyi kwe kunga nti sooka ojje ne banziza ebbali baga nti owaayi ffe tuwe tumanyi mwayawukana dda kuba yedondo kati bali mu myaka nga 2 ng'omuwala alina ba boyfriend babiri ow'ewaka n'ow'oku mulimu naye ng'ate ow'ewaka yasala amagezi omulimu guno gukole ki gubeerewo omuwala oyo nenjawuka naye kati mukama katonda makyamukuumye naye obufumbo aleka tabufunanga emyaka kati 8 egiyise kakati omuwala ono bwe muturabye mukatambi nanzijukiza omulenzi yenna ng'oli eyo bw'olabanga olina girlfriend wo gw'otasobola kugerera budde bw'alina kugira wuwo muleke toli wekka muliko bangi manya nti ate temumuliko babiri omulenzi yenna ng'okimanyi nti girlfriend wo buli kifo ky'omutwala mu Kampala amanyiwo ayinawo n'emikwano muleke omuwala nga amabaala gonna agali mu Kampala yamanyi bamaneja waago yamanyi emboozi yamanyi nights eziri mu Kampala ng'aga nti Monday wano Tuesday wali oyo muleke totegana genda mbiwanvu kubanga abawala babeera muno mu Kampala ng'ekyamazima baavu nga bazadde baabwe banaku kuba abawala bali muno mu Kampala nga muzadde wa myaka 6 ng'asula ku Salama Road mu Kazigo nga we babeera ontegedde bulungi eŋŋamba so omuwala oyo oba oyagala emirembe muleke muveeko waba akunyumidde funayo girlfriend ali official nawe mukola ebyekyayi kuba byalimu byayagala bwekaka kuwoomera fune girlfriend ali official beera naye mulabirire kati kano nga buli kajja bamune kakubire lw'oyinamu ku ssente bw'omanya bumanya nti ogula ono malaaya naye ate era nakyo sijja kiriko meninga kubanga obulwadde ajja buleeta abawala abo babi nnyo ekirala abalenzi mbakuutira abawala abaavu mubaleke abawala kati oyo omunaku bw'atyo saa 9 gwa kiro yena nisaaga jaketi yena yambadde nga musirusiru omunaku oyo kati ayinza okanga ne bodaboda emuleese tebanagisasula ekimukonkonya omusajja yagala omusajja asasule bodaboda abawala abanaku mubaleke mubaidde abawala abanaku mubaleke buli muntu ekira kinyala okuyigiriza abavubuka no mu Kampala divorce bw'okwana omuwala n'omubuuza nti bakuzaala wanaga nti banzaala ku Lwasa muleke kulwasa yewa Salama Road kulwasa Salama Road ya nti owaye nti ekijja kyamwe kiriwa nti kumbogwe kawempe muleke teri mukazi teri muntu ategerekeka gosobola kufesinga naye enseno nga ye experience jana ya kibuga kyokka taliyo divorce olamu bwategeera bwa kibuga kibuga nga olamu ye bwategeera omukazi gwo yagala owasa ategeera bwa kibuga bwokka taliyo mugagga ng'obugagga bwo bwonna buli mu kibuga taliyo bano abasajja basudiru betutenda balina bizimbe mu Kampala ne balina zifaamu mu byalo eyo twagenda tulina twali mu kizinga eyo ne tusanga ekizinga ndyamali batugamba nti kyasudiru kitegeeza n'obamanyi nti teri bugagga buli mu kibuga mwokka kati okwanya omuwala bamuzaala bwayise mu nkere ku mbaawo jjajjawe waali enkuba bw'etonnya jjajja omusanza azinze ekigoyi bw'ati ng'ayambala baketi abazzukulu bakutte baketi obulambe bamanyi bwakusena mazzi gugwe omukazi gw'osiimye otwala waka lwaki tajja essaawa 9 bw'ati ez'ekiro teri mwana akulidde mu baka mu bazadde abalina amagezi ajja n'akonkona omusajja 9 gwa kiro ng'ava mu bbaala taliyo so abavubuka babirimu amagezi atabyemu magezi mukkiriza abawala babonye excuse omwala zaawadde
nti nabadde kapati ozuulidde ekirala teriyo pate yonna gyoyinza kuŋŋamba nze divorce pate nga yaani z'omwana yinza okujja nakogona baba mu birthday pate tekiriyo ekirala kinyala okunnyonnyola abavubuka omuwala oyo bw'oba wamuzaalamu omwana bwe mulemagana mute si gwosoose tomenyekana muwala kubanga divorce ife abasajja tetufuna mbuto tetuzaala bakazi be bazaala era effects z'okuzaala zaffectinga mukazi si musajja by the way omusajja ekifaananyi kyeweekubye olwaleero ekifaananyi kyeweekubiza eggulo nekyolwaleero kyolwaleero kirabika bulungi okusinga ekyejjo naye omukazi ekifaananyi ekyejjo kiba beautiful than the one of today akonjagala okaddemu bwekiri omusajja yenna ekifaananyi kyeweekubiza olwaleero n'ekyeggulo ekyaleero kiba kirabika bulungi ku kyejjo naye omukazi ekifaananyi kyeyeekubiza wiiki ewedde nekyeyeekubiza leero ekyaleero kiba kirabika bubi nnyo okusinga ekyeggulo era abawala abo bemulaba abasinga bemujja ku intaneti ebifaananyi byemukwana si mubafaanana kati abasinga bemuliko oli mukwana muwala wa 2017 owa 2025 ojja musinkana mu byaddala singa onaba omulabe kimafiya ojja musinkana kimafiya nga wakwana kawala kawe Isirairi osinkana omwala ng'alina embuto nnya otegeere ng'alinga Salama Road ate bawulira bana abalezi bano ne bw'obanyonnyola otya nti musigale mu layini tebawulira so omuwala bw'obanga omuzaddemu omwana oba abaana kiri mu interest y'okukuuma si gwe kumukuuma kubanga gwe bw'obeerawo ye n'abita mu bantu bamuga nti oyo mukyala divorce ye kimuwa ekitiibwa naye divorce w'oli awo omuntu oga nti bawagundi bansonyiwe kangezese bugezesa kuuze baba divorce bwoti omukazi nedda ngamba nti ombeerawo nga ndikaseera neyimbirya nze bago gwe divorce ng'omuntu kiba kirina engeri gye kikussaamu naye ate omukazi okuyimba bbaawe kimuwa ekitiibwa toyo bba wange ye omukazi kimuwa obuzito naye gwe divorce obuzito bwo bubeerawo ng'oli wekka divorce njala kubulya n'abavubuka abatulaba bali ku celebrity track esaawa zino ne ku Rock FM nti waliwo omukazi atagenda kuwa business nga nakitegeera nti oli mufumbo abantu beebuuza lwaki pasita Bugembe tawasa ekyo nkikubuulira pasita Bugembe n'ageza awase kanisa eyo obutundutundu nkaga mu butaano obugenda asigalamu ye buli ali awo ayimiridde okusuubi ababawala boolaba abali awo pasita Wilson Bugembe 9 ku 10 baliwo okusuubi pasita esaba yena akulondamu ovaawo wizo baba akavaawo n'alondamu omuntu ate kirala bawala bonna si banoonya bufumbo waliwo ali ku kyakyo kungaga nti pasita ne bwansaba bwe nga muteerako n'agajjira nze kasita nfuna olubuto nja kuba amaze kasarubanga lwa pasita so abalenzi nga tolina kubonabona namuwala bino ebintu mbiteeke mu mutwe tekisooka buli mwaka oguyita olabika bulungi kankubuulire waliwo mukama wange namusanga juzi owekitiibwa muganga chansala wa Victoria University nenga omusajja ng'anyirira muganda wange divorce nenga n'ebirevu birimuko kumvi mumanyi nenga alabika bulungi nenga ndiba naye nze mukama wange nze muto gwe muto nenga alabika akutte wano ayingira ewa Namboze mukono atano alabika ayingira wano naye kati nze atanaba eyakayingira ku sadifuro sinaona gibugumya omusajja nsinga okulabika obulungi era ne bamma munoonya obukazi bwekakusanga kalondako ye nekakulekawo so abasajja bakula bulungi bakula bulamu sajezi zaabwe ez'okukula zibaletera okulabika obulungi okusinga abakazi so nsaba abaana abalenzi ekyo mukijjukire omuwala oyo gw'oliko ayinza okuba nga y'omu ku abo bogenda okuwasaako nga y'omu ku abo si y'omu si ye mukyala wo w'obulamu bwo wabula y'omu ku abo bogenda okwogerako ti nayinako mukyala bw'ati nayinako mukyala bw'ati mu byafaayo ng'obinyumyako mu byafaayo naye ng'omukyala w'obukadde bwo tanaba kujja naye oli ku busente bwo bwewandikutte n'ogulamu akabuzi n'okateeka mu kyalo oli kubuteeka ku ngujju kati ng'ejja saa 9 gwa kiro engujju kyeki kitegedde engujju kasoro
katimba rumonde abombi aro bakamanyi kabamu omumwa omuwanvu weguti koliko naye nefukuzi ate yondala so njagala abaana abalenzi bategeere muganda wange divorce yesebo tusigale mu layini tusigale tulina emyaka mingi mukama ng'atuwadde obulamu abakazi bangi tomala budde ku muwala gw'olaba nga talina makulu okitegedde tubeere nnyo mu layini omukazi ne wange omuzaddemu era nze nayagala nnyo waliwo muganda waffe omwami ono yali bba wa Chosen Beki dictator Amiri dictator Amiri yagaana obusibe yabudduka kati ennaku zonna dde ndaba video ku TikTok kati omuwala akaaba simanyi aleeta video bya mu ddwaliro biki ebyo wandibadde wambimujjukiza nga tanabakoowa agenda bimuleetera wano wandibadde wabimujjukiza n'omuganda naye mukwano bimansobeza nsonyiwa naye olinze olaza amampaati omusajja afulumye kati ate kalozezaako bwana buli ebweraawo abaana bali ku TikTok n'alabye dictator Amiri ng'alina waali oba yabadde Dubai nga akaana nga Westline nga kana kalinga nnumba nenga muganda wange tugende mu maaso don't look back va ku ngujju nga abaana bali bannyonnyola nti Amiri yabazaala bali bannyonnyola bebeera basazeewo ne banoonya taata batte basazeewo Amiri genda mu maaso zaala abaana abalala teweesiba ku mukazi atategeera nti gwe bbaawe kubanga ekikufuula bba w'omukazi kiba ki kubeera nga you can set rules at home naye abalenzi bali mu maka divorce ng'omukazi yakola ebiragiro abalenzi bali mu maka ng'omukazi amukubira ffe gye tubeereyo mu mabaala omukazi akubira omusajja namugamba nti owaayi sawa ki zino nga sikulaba naye nga zakawera 240 sawa ki zino oliwa bwokola omusajja nga tatereera puti okuswala atoloka butosa genda nga agenze mutoyi mugenda okuddamu okunoonyerwa waayi gundi abadde wano ng'ayiseemu dda ng'eteeka ewaka bamugamba saawa 3 ayisizaamu kati gwagenda ewaka saawa 2 n'ekitundu saawa 3 onoopupinga otya bereya otya sente ogenda zijjawo diru tuzogererako kiro mu mabaala tutunyonyola nti bannange nti divorce ayinawo bizinesi abasajja bakatuura batuuka saawa 4 godduka waka ate omukazi ono olikutegeera nti oli mwavu nga fe ababeera mu bbaala saawa 4 fe tulina sente nga tudduka nga tumuwasa era nga tumunyonyola nti eno Joseph tuyingira leeti kaga nti wali tabbu nga gwe abadde alowooza nti omukuuma akudduseeko yazedde eno kati okalaba akakagujju akajja saa 9 nza kuwe nkakwatako katereera n'okassaako emikono gye bwoti katereera bulungi nkanyonyola nti bw'oba onoobeera nange esaawa ziba 12 ekyeggulo ndya kikyo emmere taliyo sijja ate nenkanyonyola nti ze tombuuza gyenva ontegedde bulungi nenoonya ssente abo bafuuka baavu kyekibajooza tewali kirala so abavubuka bafulumye banoonye ku ssente banoonye ssente abakazi amabina gali ku kibuga kuno toyinza naggamalawo amabina gali ku kibuga kuno gasagala busagazi gati ne bwoleeta kitoyinza bamalawo kati gwe wonaaba tonoonyeza ssente nodda ku muwala bajja mumutwala abawala woolaba basinga bakadaama bali ku byeyo abasinga obungi bali bampisa mbi wano byagaana buganyi abasinga nze nkikubuulira bakadaama abasinga si bonna mulimu oli nga bamukola ebyekiyaye nawe wekanonyese ndabi abasinga bakadaama bali bampisa mbi nina kyali wange waliwo kadaama bamuyita Allen kadaama bamuyita Allen mwana muhima oyo ekyankwanzi yagenda e Saudi Arabia n'akola sente mbo yali akola ng'asindikira anko kati covid eyo wejjira covid nga tenajja mu kyalo eno agenda otuuka nga talina yadde omutwalo ogwo sente nga babadde azisindika anko bwe yabadde yeeyagala nga talina yadde omutwalo kati mu kuswala ne talina kyakola banene bamuyiiza omanyi balina bigurupu bakadaamu beewulira nti kati kiri e Jordan kati kiri kati baana bamuyiiza bamugamba nti Dubai teweetaaga kusaba mulimu kudda mu kiyumba tuyina bwe tuyiiya
kati agenda ye kuba binaali ina alabika bulungi bw'atuuka e Dubai ndooza bana bamuteeka ku street atunde ensolo manya mu Dubai mbeeramu awo ku baniya awo atunde ensolo polisi mwe yamuyoolera nemusuula mu prison emyezi egi covid mwe yamusangira boyi wange kye yakola yali girlfriend we omwana nga tazaalanga nako si bano nno nti bazaalako n'emigunju g'omuyita muntu mulamu kayogera mpola oyinza ogamba nti ogudde ku mukazi gayi bwe kye yakola n'abalabu bamugamba bane nti kati bamutadde mu covid awo yasindika tiketi yava Kampala neyingira e Dubai omwala najja wano naye omwala olwatuuka wano njala kubuulira yabeera mu nyumba y'omusajja bakaddamu balimu omuzimu ono gayi sente zamulekera mu covid kwa gayi yali akola mu covid sente zamulekera obukadde nga busatu obubeerawo waka bwakuma waka omwala ate yadduka kampani eri kisaasi ngono oluvuluma agenda ayiye ono anoonya ntambule mutwala kisaasi emuzaayo ate emuza Saudi Arabia era kati ali Saudi Arabia gayi namukwatira milioni 6 namugandika kati zino milioni 6 ojja kukola ka business wano covid ng'eyiseemu obeerere ddala wano tuyize wano nja kukuwasa buli kimu omuwala ezisente zennyini ze yatoolako n'akozesa n'adduka n'adda Saudi Arabia kati akonyeyo kubanga va 2021 tuza kati akonyeyo emyaka emirala 5 yadduka kati g'oli ku muntu omusiru ng'oyo so abaana abalenzi bategeere olwaleero sibadde nnyo ku saidi y'abawala lwa nsonga nti obuyayi abawala nabo babuyitiriza divorce bayitiridde ate bakoma okukola obuyayi basinga okubonaabona kiri ewaffe awo waggulaawo mu Makindi bukya ku makya ogenda okulaba apartment abawala bakkirira okuva waggulu bati nga batwala abaana gemesa buli omu n'akaana kakuta omukono bw'ati bava ku kalina bakkirira n'ogamba ani yabazaalamu buli omu n'empeekezi kiki kyabazaalamu ekitalabirira abaana buli omu n'empeekezi buli omu n'empeekezi bali ku social media okwo bafuuka ba motivational speaker babuulirira naye n'ogamba abuulirira nti omusajja yali akukoze eki teriyo omusajja akuuma nnyumba enyumba ekuumibwa mukazi era divorce omukazi bw'asalonaga nti go n'okuuma amaka tegaliyo nti omusajja gwa n'akuuma amaka tegasobola kubeerawo tegasobola omusajja yatondebwa nga hunter muyizi olina omukazi w'ebbine tono gwe wayagala oguba otambula otunola ekyanoga katonda wange ate kyekiri muli eri ddene n'ogoba noyagala ogende okebera kiri mu bbine oba okyali awo nolaba ate akampi akanyiridde onokebera ti banaye nawasa muwanvu ate kyekiri mu kampi ako ye musajja omukazi bwana agamba nti ate kati nze omusajja nakutte message nze ngenze ojja kunoba paka kukoowa ojja kukadiira ku lugendo nga bwono baboddayo kuba teriyo omusajja gwogenda kusanga nga si hunter taliyo teni musajja gojja kusanga si muyizi taliyo kiri mu butonde omuze gw'okupakasa tegwalinga muze gw'abakazi omuze gw'okupakasa muze gwaffe okupakasa kwaffe basajja si kwa abakazi abakazi katonda yabatonda specifically nga balina kubeera submissive balye baweebwe divorce mukazi kyasobola okusubmitinga bulungi n'otamuwa kyayagala tekisoboka era omusajja gw'osanga tawadde mukazi we kyayagala batakisobola naye omukazi akeera ku makya n'avuma omusajja divorce n'amufuula obuuja ati ezo ze Airbnb z'owulira eziriimu azirimu teri agisobola Airbnb nga muvubuka muto kuba za bbeeyi abasajja abafumbo be bayirimu Airbnb bazipangisa n'abeera nayo ng'eri awo kati bw'akola n'akawala ku street akaga nti ojja kujja onkyalira ewange katuuka nga era maka ako ne kafuluma n'aleeta akalala emirembe gye kati ogenda okudda nga gwolowooza omusajja yakutuleeta mu nyumba gy'asulamu nga si wawe nga baga nti divorce wano nga who is that one yani mbu yani walala enyumba sebe ebeeramu abantu bangi yali yakuleetawo ddi so abaana abalenzi kyembasaba okwewala efujjo ng'eryo omulewaliro lyakozeko oyo omwana mufulume munoonye ssente go hunt for opportunities bulokuma okubanga tolina ssente ojja okumukumanyirwa jojja okukoma okumanyirwa ekyo kiri obvious ate ekirala abalenzi tegeera omukazi atali wa sayiziyo nze divorce waliwo abawala besitakwano nze nina omuwala asinga okujjubira ennyo bamuyita umura mulungi
ali ku TikTok okwo naye sobola nakutega namuweereza message naye nga mu mutima muli kikuba ekyana kiri kyamududde naye divorce sisobola weereza Umura message lwaki nti Umura okumugamba nti tugendako awutagala mutwala Maldives sigendangayo kati nze nange mugenda Zanzibar ka holiday sisobola budget siyina mu ticket budget nange sijiyina twaleko ku Marine Dubai amazima gali nti nze ensolo esuka miliyoni emusijiyingira ebeganye kati abaana bali awo ku internet ensolo bagitunda mu $1 nti mpe bisatu ensolo eri mu $1 omwana bisatu mpe olukumi kati bakunnyonnyola nti omwana amaze omwaka mulamba ku Serena kwasula tayina mulimu akeera n'alya n'anywa ne bamulabirira sente zo zivaawo nsolo omwana olumukubira ku ssimu olumuweereza message nga akugamba nti owaye ndi nga kuwa menu sebo kati bagiteekekereka ina ne menu enki ensolo menu yaabwe beregana omwana akuweereza menu nagati oba oyagala kugirabako bulabi ku video call $100 bwoba oyagala gikwatako 13 oyagala giryako longo oba shoti nga kunnyonnyola byonna biri ku menu nzija kusula awo oyingidde $5 biri ku menu olugenda mu inbox omwana menu gyasooka okukocha mbiro betusindika message hello baby takuddamu message ziika buyisi olwandi hey baby takuddamu nti hey akuweereza buweereza menu kati kyoddamu wano kyekikuliating emboozi alena kuwa bwimeni akwerako neka video akalaga kikyayinawo kati goyina kyotamanyi gumanyi business eri ku Telegram ogimanyi njiwulira njirina musibo naye simanya mpulira abaana bagikozesa nnyina kuzi kiri ku Telegram nze mbulira bagamba ntate kiri ku Snapchat tebamanyi kiri ku Telegram bya Snapchat ibyo nali mbimanyi naye nakuzi Telegram nkambwe kuba Telegram buli omu mu beeyo bakuwera kusinzira ku beeyo n'ow'omutwalo bakukolako bakulira wo Telegram oko abaana kwe musajja wange wano sebo njagala bamukoleko n'omutwalo nga yayanye ku weekend eno n'esatu musajja wange onja bamukoleko abaana bali ku Telegram bakukolako okuviira ddala ku mutwalo kwambuka waggulu ekitwalo bakola batya omwana akukolako akulagirira bulagirizi waali nga weepakira ng'otuuka n'omutwalo gwo koza mu bukoza bw'otigaga nti sente ziwedde yongerako oba wakagira oba okyajja mu bwoti mpale nti omutwalo gukomyawo waaya omutwalo oyagala kunfiirako ku mutwalo tonabala ogira bugizi bwoti ate abeetano bakola delivery ajjanga kafe javaazi etaano bakola delivery cheji zike bali ku Telegram okwo ng'omuwa buli location ogenda kanjigiriza kuba omusajja wange oyo ng'ajja wooli kuba omusajja wange njagala bamukoleko ng'ajja wooli ng'omunyonyola nti Lwokutaano yabonaabona ku Good Friday ekisoboka nsolo eziri bakuba olinamu Telegram n'abaana bano banaye abali ku Telegram abatunda ensolo muve kawempe muli nnyo mu kawempe kyebando baddewa bajje basemberesembereko eno emakindi muve kawempe muve ku Gayaza Road bangi ku Gayaza Road bali kyebando kisalo business gye mulimu y'abasajja lwaki temugi muli Nansana mastowa ogero oti nga kati wanayi ku Jenina awo olabawo Yesu amala abanayi wagendeko Jenina tuli ku Yesu amala naye n'eyeetaano banayi si nnungi eyeetaano era musajja omugambe ayongere ku bbeeyi ayambuke mu wakiri 10 kati gwe weewuunya omuntu w'emitwalo 5 alinnyeko booda ya mutwalo emujje Nansana alinnyeko ya mutwalo emuzaayo Nansana kati baba n'obwana kino kye bayita ajja n'omwana balina obwana babuleseeyo ku gino etaano kwalina okubutwayira emmere kati waki bwanalwala taafe bufi taba nazimujanjaba so n'ensolo eya layisi si nnungi balina okugwa mu zebbeeyi
neera neyebbeeyi ennyo nayo si nnungi n'omulenzi gwe nalabye ng'aga nti omwana yamuguze $5 dola bizana ebya dola nimuga nti ebeere tenanga nti ate temwabadde makulu eyina okumanyika eri kati abaana omanyi kye bakola abaana bali ku tiktok okwo kyakola ayambala bulungi balina bubotiiki buno bwe babeeramu bamugatta mbalaba nnyo n'ayambala bwamala okwambala n'aba ng'alabika bulungi kati nanyenyamu ati ebbina ku tiktok waliwo sula ndi mutegedde so nomwogera omutegedde mutegedde ayambala nga hajjati ezera z'omumanyi yavuddewo nze sirina kye simanyi yavuddewo linnya lye mukampala bamuyita ashanti egeza mumanyi yavuddewo wano oyo ashanti mumanyi akolera ku makindi wali kumpi ne hm yavaawo wano wetuli wano yavuddewo oyo omwana banna kati oyo omwana atunda ki ekituufu atunda ki kituufu mukozi wa botiiki gwe nga bw'olaba sula mutegedde naye njagala babuulira emyaka 20 okuva kati tugenda kuba ne banamukadde abatalina we badya abatalina we basula abo bashanti bonna abo myaka 2 okuva kati bagenda osumbuwa ensaabo ebbina tekukyali fesi tekukyali talina bufumbo kuba kati kankubuulire abo abaana ensi bategedde tiktok erina numbers eyina kuba kati oyo omwana tagenda kuva n'ogenda kufumbirwa ekisoro abalina muwasa bali wano mu city ani atamumanyi abeera okwo bwawuba amabina atunoga atunda kyekituufu teriye agenda kungoye neye bagule ki kungoye naye bagule ki ate n'abaana abamugulira ddala ye ng'omuntu okusinga engoye kuba ye ng'omuntu afuna nnyo okusinga shariya okategedde omwana oyo mwe bali bangi ku tiktok ate nomwatu abo abaana balina obuzibu lwaka tebayiga ffe tulabidde ddala wano abawala abakabi babaddewo abakabi abo abaana mubagabe banoonye ku mukyala nva nungi sheira yali wakabi nga naye atamulaba naye bakuze ontegedde bulungi waliwo omukyala gwe twayagalanga ennyo almost buli mulenzi mu buto omukyala kati wa kitiibwa ndowooza Mariam Mundagire very beautiful woman wegomba ku Mariam Mundagire bulungi yali atamwegomba ku she was a beautiful girl ningeera naffe tuli bato nga ffe tuli baana bato nga ba Mariam Mundagire be bawala kati abakuzeemu abasomoseemu kati nga bw'omulaba ofa nga bw'omulaba ku tv noganda liiso kikaaki ng'eriiso alimoola ti nga nawolovu naye kati omusanga nogamba oba yoono naye katonda baabayambye bagenza okukaddiwa nga balina we batudde nga n'ekitiibwa kyabwe nga n'ekitiibwa bakikuumye kuba okuyimba ko gusigala mulimu ontegedde bulungi naye kati bano abaana bali ku tiktok abawuuba amabina bo impression gye batuwa eri nti batunda ate siga nti etuwa buwi ogenda mu inbox n'omu inbox ngera nakubuulira ebbeeyi be babuulira ebbeeyi mu inbox za tiktok n'ewalala tebabamanyi tamanyi oba amumanyi mu buntu oba kitaawe muto tebamanyi kati ensi ebategedde teri asobola mu rekomendinga nze oyo ashanti tosobola kumpita ku mbaga ye nga gw'omuwasa n'enzija wangi sisobola nti ya muwasa nze n'abawala bangi bemanyi ku tiktok okwo nga bw'oba omuwasa bw'ompita ng'oli boyi wange sikugamba nti towasa muntu ogwomanyi naye nze sibaawo nga mujulizi ng'otwala ekizibu twala kizibu kyo tewali era neewuwo mba mbadde nkukyalira mba nkomye nti mbaddewo ng'otwala ekintu kyo sisobola kuyutinesinga mukolo bwe gutyo obaka ekizibu omuntu abadde wano ensi yonna abamulisiza amaaso abamugyemu engoye abakoze eki nga gwe kyolonze kyotwala obako kizibu ki kati omulimu gwabwe omutuufu guli ki kati oyo ng'oyo modo muyimbi business woman entrepreneur CEO business kijakola CEO owaki wa company ki Ashanti boutique olina capital wa mitwalo 7 oli mu dduuka lya mitwalo 8 eyo business rent goliko wa mitwalo 8 omwezi capital ina wa mitwalo 7 eyo business obo ine kira kyotunda obo tunda gold abo abaana gali tumanyi ina zabu yazi golodi lwaki tamutulaga
nga bw'aba atunda bw'aba ayoleka shariya bina yasinga okubikula bw'ati lwaki tabeera nnyo ku shariya bakazi bane baagala okuguza shariya bebaagala okulaba ebbina akyogereko ate ekyo bakazi kuba atunda ngoye z'abakazi bakazi bane bebaagala okulaba ebbina ate no akoko tekalina na bbina liri awo kubuzaabuza nsi mulimu abaana balina amabina waliwo omuwala gwe nalabanga yalabikanga obulungi muwala mu kiga sijja kwogera linnya ne tikitoka naye namulaba ejjo nga linga byenda nga yayiika nga linga ebyenda ebyembizi nga linga ebyenda asafu nga nenkuwa vidiyo emyezi 6 mabega ne vidiyo kaakati tokkiriza nti yeye oyinza ogamba yali ayambadde sikini bagimwambula ne basekamu ak'omunda omanye ekigogo kati ekitooke kibaamu ak'omunda akakagonvu bw'oyambulako ebigogo bino waliwo akasigalamu munda owulidde kati oyinza oga nti omwala we bamwambula yasigalamu kagogo so muganda wange divorce ekikulu mu byonna abapoliisi tulina kwebuutirira ekyo kyokka kye tulina okukola kale Asaf twogeredde ndowooza essaawa namba egudde wali nga twogera waliwo omuntu waffe oli Omwamerika omukyala wadongamba mukama wange Miss Camila Gloria ali mu America ali mu USA Minnesota mchala wa maanyi nnyo ate abantu b'omu America mbaagala nnyo mchala wa maanyi nnyo yansabye ajja kujjako ku shoyo ayogereko neggwanga kuba ayina company ayina projects zavuga za rutandika n'abalala badde abayamba already so naye namugambye tulekera okukolera ebintu mu nkukutu jangu abantu project ogibawe eggwanga ligimanye yani bamuyita Miss Camila Gloria CEO Miss Camila Gloria nkutumiddeko ogamba otya tukulinze ku celebrity track omanyi ffe twagala nnyo abantu bayamba abantu by the way abantu abasinga bali mu mbeera mbi obulamu bwe bayitamu si bulungi naye wange omuntu avuddeyo n'agamba nti nze kanzije ate sikye n'abansobodde nsobole okuyamba bena abansobodde tuba tukwaniriza so twagala okuwa ebimuli byo ng'okyali mulamu ensonga ezo ng'ozitambuza bulungi nnyo ku celebrity track ffe twagamba tukwaniriza oluggi luggule jangu twogeremuko tunyumyemuko n'ensonga nnyingi tuyinza okuwayaawayamuko mukazi w'amaanyi ndabye abantu bangi abajja balaba wange wano abakazi abava ebweru nga beefuula balaba mu TikTok bagaba biwologoma ebintu bitalina makulu mbalaba naye Camila muntu atabuludde ng'ajja n'ayamba abantu munayuganda naye azaalibwa mu America era mwawangaalidde naye mulabye ng'ajja wano n'ayamba abantu n'amala n'addayo ate ng'ensi neetamanya nakumanya naye nagaye no tuli mu mulembe gwa social media ensi emanyi jangu ensi ekumanye era kati essaawa so zino nja kusaba okkirize ajje akyaleko wanaba akomye mu Uganda akyaleko ku celebrity track ayina okujja akyale Miss Camila Gloria tukutumiddeko tubadde ne mu Uganda wange Asafu wano nga tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo bingi nnyo agwowulidde ebitakwisiza bulungi tobitwale ebikwisiza obulungi bitwale gwe twogeddeko n'owulira ng'onyiize tonyiiga nnyo obulamu bwe butyo anze ne bwanyiiga anyiige ate tunaabakolera kife tubatuma kale sibula abantu Asafu banaye nsanyuse amanya Asafu naawulira era bana PLU mwenna bwe muli mu ggwanga batumiddeko mwebale okubanga mukyatambuza enjiri y'omwoyo gw'eggwanga mukama waffe General MK the number one general the lion of Africa omanyi omusajja oyo General Moza ntebamutegeera naye ijja kuba topic ya lulala so batumiddeko bana PLU abantu baffe mwenna mu ggwanga kono Mawanda Mike ajja ku kifo kya Vice National Chairman eri agenda kudda ate ne Igara wali Igara West wali sio nanyini radio gye bayita Hunter yenanyini Hunter FM yenanyini Hunter yenanyini St Michael Schools musajja wa amaanyi ate nga ye director of mobilization wa Patriotic League of Uganda so Uncle Mawanda ayire powerful Uncle Mawanda ngenda kujjako mu office ojjako mu office omukyalireko Mawanda nzije nkukyalireko nkukuliseeyo ne mukomereri nayina okujja bannaye bamuteekako ebintu ntu ebyo ne twebaza Katonda nti byayita ne court ne verifying nga ne baga nti abeere wakakola emirimu gye byalimu fitina mungi nnyo
naye katonda yabimuyisaamu okay eyo politics weewaawo Yes, olunaku olwaleero bwe tutambudde tubadde ne muganda wange Asaf nga tunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo era bwe tuwetuze tujja kubeera ngawo anytime Asaf studio eno girabye tuli mu kusetting up mpola mpola banaye tuwagire divorce era nja kusaba owekitiibwa Mawanda akusuulireyo omuzizi akusuulireyo olunaku studio nungi ate kati amaanyi oba ogongeddemu Asaf tetukyakolera kati ku street nga bwe tubadde kati tuli mu studio era batulaba jasaba abagaga bange owekitiibwa ambasada Juma Witonzi tulina obusonga butono atuwa entebe wano ndaba za miliyoni nga 2 nja muleeta tukyalireko wano alina okujja atulambuleko tuwa entebe wano abantu kwe tutuula tetugumira studio kati twavudde mu buti katukolera mu studio sebo asigala maga asuka wano nako olwaleero njagala magalizo nako olulungi bingi nnyo bikyajja amawulire mangi ge tuyinawo tujja kuba tumyamu kwawo n'essula naye alina amawulire galeeta nga buli ejje bwe tuwayaamu twongera okusaasira abanaffe ngaffe abakkiriza mu ddiini y'abakatoliki paapa tuvuddeko olunaku olwaleero era tugume essaawa yonna ndabyeko nti olukiiko olutuula olw'abakadinaalo ab'enjawulo bagenda babatuula mu nnaku 15 ku nnaku 2 bajja kuba balangirira paapa agenda okudda mu bigere bya Paapa Francis atuvuddeko olunaku olwaleero kankusubire wano nze ngenze kweyagala n'ebyana ebiwala bineetoolodde wano wendi kati ngenda kweyagala bweyagazi nze nze ngenze mbwere bulungi mweraba